olw'embeera ey'obunkenke ery'ebundibujjo ne kasese Pulezidenti Yoweri Museveni nga olekeddwako mukyala we akyaddeko mitundu eby'obundibujjo. Abantu bene bamulombojjidde ennaku n'okutta abantu okukudde gye mu kitundu ekyo ng'agenze ayimirira mu butawuni obw'enjawulo n'abagumya. Abantu bamusabye okwongera ku byokwerinda kubanga abantu abatta bava mu nsozi waggulu era n'abakakasa nga watali agenda kutabangula byakwerinda bya ggwanga. Pulezidenti atuuseko ne ku nsalo ya Uganda ne DR.Congo bamutegeeza nga obusosoze bwe bususe mu kitundu kino. Bamutegeezezza ng'abantu abali ku nsalo babasosola n'abagumya nga bagenda okunyweza ebyokwerinda. Kazi yetu lakini tunavuka Uganda wanatuliza jeto kama sisi tuko watoto wa Uganda, watoto wa customer. Kwani mgambo ni yetu. Watoto wa bora lakini wanatusumbua kutuliza jeto. Huko nyumbani kwenu. Ndio mzee. Pulezidenti nga tannaba kulambula asuze ku Sempa Hot Springs ne bamulamuza ekibira n'ekifo eky'obulamuzi ekifulumya amazzi agookya. Habert Kavuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.